kali tako era tomera tako tomera obwavu bw'ekika tako poverty otomera ebyamba by'ekika tako ebyamba tako that one otomere n'obwenzi tako bebana twabatunda enyunguli ekiro enyunguli kyeki buguda sikutegeera bamuda triangle yogera ekigambo nti kale abatunda obudingidi ekiro nayagadde kuguza basajja bannange obugula oba oyagala oba toyagala kati ensobi yagenze nejja malaaya alina ekigambo ne musumba alina ekigambo bantu bo waliwo ekigambo ekisinga amaanyi ekikira tunda wetunde gwegula ezengula gwe musumba teekaawo lwakwa malaaya talina nviri tanyuma n'omusumba omumpi tanyuma abanga omusiyazi naye Bruno omutwe gwasuse olinga gwe wagolodde mulimu n'akakindo wano wakati era mmala tuula okalaba obwedde okalaba n'akakalaba egyo emitwe gye bayita headquarter obumpi bayita short call bannange kale tunda gaziyamu nera gaziyamu situlamu ku kiwato katini njagala mbeere nga ngirengerako eki ate otunda ki kati omusumba bulira njiri balokole katonda abanoonya katonda abaagala bali buli egamba kookolo nagulirwa noonya ojja kuzuula tula ojja kulaba yesu abanoonya lutuuse katonda akwagala katonda atunoonya kati malaaya akyunga mukazi gwe katonda akwetaaga yesu abanoonya yesu abanoonya katonda bwananga bwenna oleekaana katonda abeetaaga affe tumwetaaga yesu gwe bannange kiki yogere bayibe gweyobadde yesu agwagwagwe kiki lwaki gwannange pasita naawe sembeera sitaani lwaki n'omubiri gwa yesu nze mwensi ekyokulya lwaki kubannanga sayo ye ng'otunula wamu kalwa katonda akwetaaga nange mwetaaga sembeera nnosabire sitaani katonda akwagala sitaani wuuno gwegwesabira gwe sitaani wonga munene bwatyo ayina n'ebiwawaatiro anti musabira faya nnyo musumba nkuwulire shoti ya meka naye tugenda tewalikadde ebyawunza tebigwa ku nsi oba olaba kino nga kino kyakijja bantu mmwe leero sande tubadde tusabira eggwanga ebutereevu babadde mazaalibwa ga uganda basi twagala obajjukiza kankireke ku myaka 6 waliwo ayinako 37 kireke bannange tugenda okusabako mumanokole namakamba abulire ekiwusa kibadde bwaki ng'omusumba abuulira enjiri naye ngavuunula ananaagira wali okinabyeko kati kambuulire buulira enjiri musumba haleluya leka Bruno naawe leka abalokole babanga gwe bokyezaako emabega bayise moyo atambula ave mugwanjuba ate beera nevayibu haleluya praise God olwaleero waliwo amaanyi waliwo ekisa waliwo hopapa ki hahani hakugoba nkwata hampola haleluya amen tukomyewa sijjukira njagala mbabulye balokole I want to tell you brethren osembesa yesu when you just kuloza aleeta obulamu obupya he gives you the new life kati buli abw ekinyi kagobe n'abugoba and the other of go kinyi kagobe ekinyi kagobe okimanyi mu luzungu gwe musoma ayogeraho ebigambo ebyangu ekyo nkigobye haleluya amen nze ne muganda wange ni mu muganda wo tonesibaako sitaani yatukolako effujjo Someone was very stubborn. n'ateeka ku kisenge He put us on the wall.
Mutuku. Ne musumba olabika olina hakatuli hiku mutwe. Nakyo inchikoli. Hallelujah. Amen. Bw'osembesa Yesu. When we just kuloza. Nengeri gy'olabamu ebintu ekyuka. The way you see things changes. Ebintu otandika obbirawo obulungi. You start seeing it very well. Kati by'obadde olaba n'amaaso agenda nabyo n'obigoba. You don't see with the eyes of Eya. Endali. Hendali. Kaha kamba hii. Yanguwa. When you bring us to Jesus kuloza, you stop seeing things the eyes that are in the pululo. Stuart. Endali ye pululo. Ancho wenda li omu amalamu babiri. Ati mulokole tomera. I want you to hatako. Era tomera. Gani hatako. Era tomera. Hatako. Tomera bwavu bw'ekika. Tako poverty. Otomera ebyamba by'ekika. Tako Ebyamba. Tako that one. Otomere n'obwenzi. Tako neda. Right. Obwenzi. Chichi. Bunyuma banange. Mama le kwagide bitone za general fire. Stuart and Bruno. Yes. Era paso. Detonate. Selecta, kuluta ningale kale. Nina mani, noza kuchiriza ngo nina mani. Nina mani, noza kukakasa ngo nina mani.